Tuli wano ku Bulange Mmengo Abaganda okuva mu masaza ag'enjawulo bakedde kwekalakaasa okulaba nga bataasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Okwekalakaasa kuno kwabadde kulangiddwa nti kwa lunaku lwa nkya n'endowooza abantu balabye nga tebagenda kyebeereka nga enkya luli wala era bwe batyo ne bayimukiramu ne bagamba ffe ku lwa Kabaka waffe n'okulwaffe tugenda kubanga tutandika okwekalakaasa kwaffe okw'emirembe nga tubanja Ssaabasajja Kabaka waffe. Abantu bwe batyo basazeewo bwe mukwano gwange naye muganda wange awuliriza oba aliko tongera okujjukiza n'okutegeeza nti yeyo embeera kakati eriwo. Gwe ne bw'onaayagala okulemerako ne bw'onaayagala okukola otya ng'Abaganda basazeewo era baba ensonga nkulu nnyo ya Ssaabasajja Kabaka yakutaasa kununula bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Tewali nsonga ndala y'amaanyi okuggyako abo bekikwatako nga bamaze otulaga wa Ssaabasajja Kabaka waali tuyinza ogivaako ne bwe tuba nga tebatulaze Ssaabasajja Kabaka waali abantu bagendagenda mu maaso n'okukola buli kimu ekisoboka. Era omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga wandibadde mugezi n'oggyayo Ssaabasajja Kabaka gy'ali kubanga ekijja mu maaso oyinza obutakyagala, kiyinza obutakunyumira, kiyinza obutakubeerera kyangu era ensi eyinza okukalubirira. Ndowooza walabye ekyabadde ku masaza kaapu, ndowooza naye wakyerabiddeko abantu bwe bakugambye nti munnange nti munnange twagala Kabaka, twagala Kabaka, twagala Kabaka. Twagala Kabaka, eyo ensonga y'amaanyi. Baganda bange, mikwano gyange, tongera obajjukiza n'obategeeza nti Uganda ekyatambula ekyagenda mu maaso ate era Uganda ejja kununulwa. Tulina okukkiriza nti ku lw'eggwanga lyaffe ne ku lwa Uganda yaffe tewali kitagenda tutambulira ddala bulungi era buli kimu kijja kubeera nga bwe twakibala. Baganda bange, mikwano gyange, ye Uganda gye tutunuulidde etutwala mu maaso era kankulaga embeera bweri ku Bulange. Balo bagiwandiikire nga bategeeza Inspector General Police nga bateekateeka okwekalakaasa era Inspector General of Police yafunye ebbaluwa eno lwakuba ndowooza tebannabaddamu nti babakkiriza naye ng'ate kasi totegeeza poliisi ebalina kuwa bukuumi. Okwekalakaasa kuno bakuyise eggwanga mujje Katonga jjula. Gwe wenna ayagala okumanya ebisingawo ojja kuba ku ssimu eno eri 0758857 lindako essimu kanjiddemu 07588 85784 nga bawerezaako Katikkiro wa Buganda Bulange Mmengo, Komanda Kampala Metropolitan Police n'ebitundu ebirala. Mwenna abagala okwegatta kwekalakaasa kuno okw'okubanja Ssaabasajja Kabaka okwekalakaasa bajja kusimbuka kujja kuba ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga mwaka 2024 ndowooza wiiki ejja bajja kubasimbula mu Ndeeba Kabowa ku Mujaguzo Serwadda Zone Lubaga South Kampala. Ndowooza mutegedde mwenna obulanga oba buweddeyo olw'ensonga nti obudde tulina butono tulyoke tusimbule tugende. Ndowooza era ke kalango kano tusimbule kankazannyemu wano eddakiika emu ak'abasajja ba Kabaka akajuliriza akalango kano akasembyeyo then tulyoke tusimbule tugende. Ko kalirudda kaakano akasembayo ke kajuliriza kali tulyoke tugende. Sase Abaganda mwenna Obuganda mwenna nga 25 omwezi guno ogwa June tugenda Mmengo. Twagala Kabaka waffe, twagala Kabaka waffe. Katikkiro Ssebo ow'ekitiibwa twagala otuuka Ngange otubule Kabaka gy'ali. Osooka n'otugamba nti ali Germany ngaffe abaliko empewo netufuna obubaka nga butulaga nti Kabaka ali mu buwambe, ali mu Afirika, ali ku ttaka ly'ekiddugavu netukimanye kituufu. Kakati n'ovaayo n'olugamba ate ali eyo Namibia, ate ali Namibia, ate Abaganda mwenna muveeyo tulwanagane. Abaganda mwenna tubakoowoola mwenna mujje gwanga mujje tukolerere Obuganda. Omwana w'engoma agenda, omwana w'engoma bagala kumuleeta nga njole. Mubadde ki muveeyo musituke? Mubadde ki bannange? Twagala Kabaka waffe, twagala Kabaka waffe.
nga 25 tujja Mengo omwezi guno twagala kabaka waffe oba mufu oba mulamu twabawadde ennaku z'omwezi nga 25 twabawadde ennaku 6 twagala kabaka gaffe abaganda muliwa abaganda muve. Alright, kanyongerezeeko kalanga ako. Mwenna bannayuganda abagala emirembe n'okwagala Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda oba oli Muganda oba toli Muganda ng'osisira mu Buganda kikkakatako okubanja custodian waffe omukuumi Ssaabasajja Kabaka ayawaŋŋangusibwa nga baagala afiireyo. Tofaayo kubitambula ku radio ku TV eze Uganda kubanga ebintu babimanyiira mu dictatorship regime bibeeramu okubuzaabuza abantu okubateeka balowooze nti abagamba batuufu. Gwe wenna Omuganda aliyo teweetaaga kujja Kampala. Buganda erina amasaza 18 erina n'amagombola. Kati gwe musajja mukulu ne musajja mukulu omuzaana oba ne musajja wa Kabaka olina essuuti, olina ekkanzu, olina olubugo, olina effumu, olina engabo. Tewetandala totindiga lugenda okujja Kampala. Genda kugombolola oba genda kusaza ng'okutte ngomayo okuba eggwanga mujje ffe mujja tuuleza mu video tubusaasanya ensi nakuba twetaaga awareness na exposure okuexposinga Museveni ne Mayiga. Essaza lyogenzeeko oba egombola igenda kugombola eya Buganda togenda ku ya Museveni eya Buganda magombola gajjudde amasaza 18 n'amasaza. Yambala gomesiyo, yambala olubugo lwo, yambala omukalabanda go, kwata effumu lyo n'olubugo ogende weekalakasi ne munaaba 5 kiba kimala. Embuulire tefa yonna nkiddamu teweetaaga kujja Kampala. Yambala ekkanzu yo, teekako ekizibaawo, weesumika olubugo, okwate effumu lyo, ne bw'otayambala ngatto ogende kugombola naawe ejo baweekalakasiza oba kusaza peaceful. Omuntu yenna akola effujjo ng'agenze mu nkola ya kubanja Ssaabasajja Kabaka oyo si waffe nkiddamu. Omuntu yenna agenda okukola effujjo oyo si waffe nkiddamu. Mu ssemateeka wa Uganda akugamba nti omuntu yenna obanga olina ensonga ziwemulugunyaako oli wa ddembe okwekalakaasa. So omuntu yenna nga togenda kwekalakasa mubuuze ngenda kubanja ntya oba ngenda kulaga ntya obutali bwenkanya kye bayita demonstration. You demonstrate ng'omanyi nti mbuliddwa ekkubo lyonna erisobola okulaga obutali bwenkanya. Kale gwe Munnayuganda yenna ddala Omuganda oli wa ddembe ogenda okwekalakaasa mirembe ng'oyambadde ekkanzu yo otaddeko ekizibaawo weesumikidde olubugo okutta effumu n'oba tuli mu bigere tambula mirembe toyomba na muntu gwe mutooke mukube engoma yammwe mubajje Ssaabasajja Kabaka mu recording mute obutambi mugende ku magombola temujja Kampala ab'e Kampala gye bali buli saza line saza tulina amagombola so mugende owe Masaka owa mwena mugenda amasaza 18 mugende kuliko n'amagombola era nago mujja kutuukawo mwekalakase temba na kutya kubanga muri mu nsi yammwe mwetaaga emirembe Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Alright, kansooke nkole obubaka obwawamu njagala bugende mwenna eri Bannayuganda. Alright, naku z'omwezi ziri 23 ezakonka ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 mbalamusizaako Bannayuganda okusingira ddala bazzukulu bannambi ne Kintu abawangaalira mu Uganda weppo n'emitala w'amayanja. Amanya gange nze Lumbuye Chemical Ali muzzukulu wa Buganda eyeddira empindi. Ngenda basaba nti mubeere beegendereza nnyo ku bigambo ebifubutuka Mengo naddala nga byogerwa Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja abakungu be abakiise mu lukiiko lw'e Mengo abakola ku TV ne ku radio n'abantu beyawo obuyinza mu masaza ge mu magombola ku byalo weppo naawe bonna buli social media abasansulibwa ensimbi gattako n'abo be yalonda mu diaspora okumukolera emirimu gy'okubuzaabuza abantu. Ngenda kutegeeza nti wawuliranga saagala agalamidde evuga oba gwanga mujje tobuuza ani agikubye ogenda n'otuukayo n'omanya mulanga ki oguliwo era kyekyetaagisa. Basebo ne bannyabo nzira mu bategeeza Ssaabasajja Kabaka yawambibwa era n'atwala mu buwaŋŋanguse mu ggwanga erya Namibia. Ensonga zino ziri mu Yoseriti Bahabulwa Lutabaisibwa mutabani wa Kale Kyensere tuzibe ensanga bisibe ziri mu kazi we Janet Kembabazi mutabani we Muhoozi Kanyarugaba Salimu Sale Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja Sara Kafuutu oba Sara Kagere Agnes Nabawiiki ye Agnes Nabaloga mulimu David Wasajja Apuuli mulimu Kiwala Male weppo no John Katende n'abakungu abali Mengo
abatwala omugaso gw'okuwamba eggwanga Buganda nga bamanyi nti Ssaabasajja Kabaka agenda kuba abanaabira mu maaso. Ensonga lwaki baagala kutta Ssaabasajja Kabaka zirimu ebyobufuzi n'obubbi obufutubadde Mmengo. 1. Museveni yagamba tasobola kubanga afuga eggwanga mulimu mukulembeze omulala era yagala amwesaanyizewo ng'akozesa Baganda bennyini. Ekyokubiri, abasajja bafutubadde Mmengo mu Parallel State Museveni gye bakolera essaawa zino tubakubyemu bituli batandise okubuukabuuka. Bano bagabana ettaka lya Buganda batunda buli kimu ekyetaagisa okutunda. Kati batya Ssaabasajja okubeera lwaki lyafa bo ne basigaza emmaali zaabwe kuba bagaggawadde balina buli kimu. Ekyokusatu, abasajja n'abakazi bambuuziza ekibuuzo owaye Ssaabasajja Kabaka taliko wadde omukongoza mukongojje Mandwa oba empewo ku Bukuuma. Njala kugamba ekigambo kimu. Okuva Mayiga lwe yakwata Ddamula n'agitwala n'agikwasa Museveni, baakola omutego oba omukago ogw'okusaanya buli mbuga buli nsozi zonna eziriko empewo ezaali zikuŋŋaanirwako okukuuma Buganda n'Abaganda. Ensozi ne bazitunda, embuga ne bazookya, endala ne bazikunamiramu, endala ne bazikolamu ebyama ebyawongo ebizibu ennyo. Empewo munnange ne zinyaama ne zidduka zo ne zigenda ne ziriko Buganda nga bukalu. Yensonga lwaki ennaku zino Abaganda batawanyizibwa empewo, Abaganda babongeeta. Yensonga lwaki Abaganda bakalu baawunzikibwa. Mwewuunya Abaganda tebaateranga kubeera balugojjome ku nsonga za Bwakabaka. Baawunzikibwa basajja Abanyarwanda bakazi Abanyarwanda baakola ekintu ekyo. Njala okujjukiza mu Buganda nga Ben Eggulo omugenzi akyaliwo kyali kizibu nnyo okumala okunzika Abaganda. Bamala kujja Ben Eggulo ne balyoka baleeta ono Silivia Mukandoni gwe muyita Mama Fiina, ne baleeta Kulannama, ne baleeta Kabona Jumba n'abalala ne bakyama empewo za Buganda. Bagenda buli mbuga ya Buganda yonna eriko ensonga ne bakola ebikolobero ne bakyamya buli mpewo eriwo buli mizizo gyonna ne bagijjawo. Yensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka ali mu bbanga namwe Baganda babawunza. So zensonga ezina okukoza ensonga ezibasimbyeko okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Kati gwe wenna ali mu diaspora njala kugamba togeza ne wetantana n'obuzibwabuzibwa omuntu yenna ayambadde omunagiro ogulaga nti mwami wa Kabaka. Abasajja abo bonna nkwezenge. Oba ali mu Amerika kimanye nti nkwezenge, oba ali mu Canada kimanye nti nkwezenge, oba ali mu Bongereza kimanye nti ali nkwezenge, oba ali mu European Union nkwezenge. Lwaki nkwezenge? Uliriza video etandise. Nazzi kuno Ssaabasajja Kabaka yasimanga n'alonda abantu be, era mu kubalonda yasookanga kwebuuza ku bantu abaliraanye n'amanya ebyafaayo byabwe, n'atandika n'okubuuza abantu ebikwata ku bantu abo. Olunaku lwatukanga n'abawandiikira ebbaluwa oba n'abatumya ne bajja mu kigango kye n'ayogerako nabo n'ayogera beetegereza. Niyo kuva Ssaabasajja Kabaka ne bamuwamba ne bamuzingako, Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga n'akola empire eyiye mu Bulange Mmengo ne Bwakabaka. N'abanga asobola okuwandiikira amabaluwa n'okulonda abakozi abamukolera. Ono omusajja yajja n'ekigendera nga baagala kusuula Buganda nga Museveni amuwadde eddiiro. Naye kwe kutandika okukola political wing yi mwe gye mulooza nti y'abaami. Yensonga lwaki ku kutulugunya kwa bannayuganda bagenda maaso mu Uganda n'efuga birigira mu maaso mu Uganda tekuli boogera nsonga ezo. 1. Abasajja abasinga obungi bonna ba NRM, abalala ba DP. Nkiddamu bonna abasajja balula mu diaspora ba NRM abalala ba DP nga baba bateekawo in the disguise nti basajja ba Kabaka. Nedda bano ba politicians abablocking nga buli kimu ekitawanya Museveni n'ekitawanya enkyukakyuka n'okusanyawo Ssaabasajja Kabaka mu kitegere bulungi nnyo. Nkiddamu omuntu yenna gw'otasanga mu demonstration keberenga ekondeminga corruption, keberenga ekondeminga corruption keberenga ekondeminga ongoing kidnaps, keberenga ekondeminga obufuzi obw'omusipira mu bobuli mu Uganda naye nga yeeyita musajja wa Kabaka. Totegana ezo nkwezenge. Kati esaazi lwe twogerera bali mu kwagala kuteekawo embeera okwonoona n'okusiga ettoomi n'okusibira ekikookolo muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olw'okuba nti bano balina akagurupu ke baateeka Mmengo akatudde Mayiga, Sseggona, Mpuuga n'abalala bonna. Kati kye baakola era mu kirindirire kino kibagamba olwaleero, Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ku bizinensi ze ne pulani ze zaakola mugenda tandika okulaba nga mukulu de Mapuuga we milioni 5 atandise okutalaaga Bulaaya ng'era abantu bagenda okusinkana zezo structure za Mayiga ziyateekawo ze muyita abaami ba Kabaka bali mu diaspora. No, bano ba politician Mayiga be yateekayo okubulookinga era ze structures yamukwasizza. Yensonga lwaki oyo mwebe bayogera ayogera nnyo ku diaspora kubanga ono yakola structures zino okulwanyisa Kyagulanyi. Yensonga lwaki nti
je buvudde bulaga nti demonstration zaakenda olw'okusooka kati abantu abasinga obungi bakubiranga abantu amasimu nga baloza bogenda babetiibwa bagati waki mwekalakaasa era bagati musobola kulumba gavumenti mugive kubanga tebalinaako kizibu mukole byammwe era ssente zive Mengo ne zigenda zibasasula abo bazifunyeeko n'abatafunye. That is it. Kyenjagadde okutandika nakyo nkifundikire. Kati njagala okusooka okwebaza basajja ba Kabaka mwenna ab'essaza ly'e Bulemeezi omutima gumwayolesezza okubanja Ssaabasajja Kabaka. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bwe yagenza okuggulawo empiira gy'amasaza mu ssaza ly'e Bulemeezi ng'ezannya ne Buluuli. Bwe bannayuganda bwe mutula ku social media mutuyita bakusiikirako mpande. Tetuli bakusiikirako mpande. Abantu bava ku TV bava ku radio information bagiraba. Njagala obubaza nnyo mwenna abaana b'obuwanda abaana b'obulenzi n'abasajja bakulu bagenze okulaga Mayiga nti mwagala Ssaabasajja Kabaka. Mwenna bataasobodde kulaba video zo twaze bapostingidde kino kye kyabadde ku mipiira gy'amasaza nga giggulwawo abazaana ba Kabaka ne basajja ba Kabaka ne babanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri eyatiisiza ne Mayiga. Peter Mayiga's arrival at Masaza Cup Open. Kati gwe mama tata ali mu diaspora tebakubuzaabuza ebeeyita basajja ba Kabaka ensonga ekuze. Ssaalongo ga mulengejja siteepu eddako abantu bagenda kukuba amagye agenziriza oba okutandika okukulumba physically kati. Mubadde muga abiri ku social media biki message kweri abantu batandise okufuna obuvumu. Statement zikyuka ng'akyusa ndaweyazo ng'ogenda mu loogi ng'olowooza nti abantu bategeera statement ku square. Tebaddamu ne bakulimba musimu musajja wa Kabaka bamuganyo bonna Peter Mayiga bateeka omwana bagaana okwogera naye ku ground message kweri kino yakiguddeko yeewuunyiza. Ntegezeddwako n'abasajja bakulu ab'amasaza b'amagoba babadde baagala kuyita manju badduke n'okuba nti badde bayiye amagye mangi nnyo kino kyatiisizza Mayiga nakati waali alabika tanakitegeera bulungi nnyo. Njala bategeeza gwe tolooza ntuli wano tutulina byakkola. Ebyafa biraga nti we wataali social media mu myaka gye bawangusa Ssekabaka ne babatta. Twasoma ebyafa bino tubimanyi n'engeri gavumenti gye zikola mutojja kutusirwaza ng'olw'okuba musobola okukangakanga abantu oba otogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Nkigambye ekidda bagenda kukuba. Mayiga onootera okukubwa kati. Oba ojja kule bigenda okufaako nga totegedde abantu ba ensonga eri siriasi kati ekuze. Kankaddemu omulundi gumu gwali mu diaspora sibe batugana okwogera ku nsonga za Kabaka ensonga eri siriasi ekuze. Kankaddemu lutu emu. Peter Mayiga's arrival at Masaza Cup Open.
ekiddako omanyi embeera teva mu bbanga neegwa etandika mpola mpola okusejjuka embeera etandika mpola mpola okusejjuka gwoyinza okwebuzaabuza ng'afukaana aba nti ensonga toziraba naye embeera etandika mpola mpola okusejjuka era enaatera okusejjukira era ojja gitegeera kati katutandike ne vidiyo wano wammanga ebiseera bisinga bwe tubagamba ensonga zino nti abasajja bonna abali mu diaspora ne basajja bamayiga ensonga bazimanyi ne kye bakola bakimanyi nabazanyidde akatambi k'omukulu ono ng'ali ku Thanksgiving ye mwakategedde bulungi njagala kukabaddiramu tutandike vidiyo mutuuke mutegedde bano abasajja program bagimanyi yes abasajja kabaka nti bagenda mutta ono emapuga de bampuga obuweereza bwange tibadde buweereza bwa mutuukirivu wadde bwamuweereza wa muntu akola ensobi buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu 100 nkola 100 decisions nga 10 oba 20 kuzo nsobi tezinfuula kapere zinjongera kutegeeza bwenkulembera nti oyo muntu naye ayina amagezi agategeera era ekindeesa wano okwebaza katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula nemanya nti bwenkola ensobi ngamba nti ensobi bwe mba sikoze ensobi nennyonnyola kyenkoze atalinange nakokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima njagala nkome wano nga nzaba okwebaza mukama katonda abankuumire wekiba katikkiro nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera obuganda mu nnaku ntono ezijja nkwebaza okutindiggana b'ekitiibwa baminisita banywanyi bange mikono gyange baka ba palamenti obudde butu ndowooza muwulidde bulungi nnyo mu nnaku ezijja mwenna abali mu kusala entotto basajja ba kabaka abali mu diaspora abali mu South Africa bagezezzaako okutambula ne mu blockingibwa ensonga nagibannyonnyodde order from above yeekola ne gavumenti ya Namibia eri mu lukwe luno buli kimu kimanyikiddwa naye mu continuing nga mukola muteekawo pressure muteekawo demonstrations buli kimu kijja kwekola eno tebagenda mutwala nga badde balooza nti bagenda mutwala olw'ensonga buli kimu tukimanyi nababuulidde ani controller nabagambye yeyi omulangira Joseph Ndawula ye controller on behalf of the state ya block nga buli kimu order ziri okutakkiriza kulaba Ssaabasajja Kabaka nammwe mwenna bakola emirimu egy'enjawulo mwe bali nnyo mwe balira eddala Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe baagala muttirayo balyoke babanyumize ebibooziboozi ekirala tokola nsobi yonna gy'oli oli n'akugamba nti yavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka nga mukimanyi mu nnono nti eriyo abataka 7 n'abazaana 2 aba Kabaka bamukola ku nsonga z'obulwadde bwe so si mayiga nabasomedde ebbaluwa namutayiika yawandiikiddwa abaoli olulangira nga bawakana byonna ebyakoleddwa naye bwe nasoma ebbaluwa eyo ate ekiri ekitokota kisi kisaanikire ekiri mu luli olulangira kitokota si kisaanikire okumanya ekitokota si kisaanikire ngenda basomera ate kyekiwandiiko ekyavuddeyo nga bagoba Ssaabalangira gwe mmanyi naye tagenda kumala gagenda bw'atyo mugenda kakasa nti ensi erimu eddogo ekisookera ddala nabagamba wano nti omuntu bw'alwala naddala Ssaabasajja Kabaka abeerako abantu be ab'ennono abamujjanjaba mayiga be yagoba naawe bennyini be twandi batuga nti at least tugumye gundi wali tebagendangayo naye kennyini atugamba nti yalina obuvunaanyizibwa talinnyanga ku nnyonyi genda Namibia kulaba nti Ssaabasajja Kabaka ali ludda wabula bamubuuza batuusaako obulabe mwenna mikwano gya Professor Badru Kateregga mumunoonyeeko eyavaayo n'abuuza Mayiga ntwagala genda kulaba Ssaabasajja Kabaka kamubajjukize oba akatambi nkyakalina wano kamubajjukize wano mbabuulire kiki ekyabaddewo kubanga namanya bajja mukola ekintu muleke mumanyi tudiringa n'abasajja Abanyarwanda abatemu abatakyayagala muntu yenna kuboogerako ono badde mbuuza ngeri Ssaabasajja
omusajja ajayo olwadde n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo netuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola profesa yabuuziza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku kabaka akati singa ngamba omuganda nti mugende mumulabe profesa ozamulaba n'agenda ennyonyi kiziibulwe n'ebifo. Profesa bwe yava mu lukuŋŋaana olwo Mayiga yagenda butereevu nnyo nasinkana omukulu atwala ekitebe kya Chieftains of Military Intelligence omukulu James Birungi n'amusaba nti omusajja oyo amukolereko alabika ali mu kwagala kulinnya programu ze n'okutabangula Abaganda babuusa ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Amawulire ge nafunye gesaagadde bagamba olunaku lwajjo wadde ogapostinga abatamanya ngamba nga beeyambisa abantu b'omunda mu famire gwenti bwe njo kyadressinga babadde bamaliriza Profesa Badiru mu ngeri y'akazini gye baali bamukozeemu. Mwenna bamanyi enfa y'akazini gye yafaamu gye badde bakozeemu Profesa Badiru. Kateregga yabuuza Mayiga ekibuuzo ekyo naye nga era omukulu gwonna gwekoosa ku kibuuzo kye yabuuza. Kale mulowooza nti ensonga teri serious, ensonga eri serious n'okusinga mugirowooza. Mayiga agenda kutta buli muntu yenna amubuuza ebibuuzo kubanga amaliridde okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka ye atwale buli kimu. So alina essimu ya Profesa osobola omukubirako bwe ziba kweziri naye nga kizibu nnyo kati mufuna ku ssimu bw'anaaba abuulidde bisingawo mmwe munaamanyi njagadde bategeeze ensi etegeere nti Mayiga yakolagana ekitongole kya CMI okubanga balonda Profesa naye nga yafunyeemu obuzibu naye Katonda ali yamusobozeseza n'asobola obuvunuka naye nga yabuusawo n'ebisago y'ensonga lwaki tubagamba ebigambo bino nomooza nti byakuseka. Kati ekiri mu ly'olulangira kitokota si kisaanikire. Wuliriza bino. Abaana ku social media n'abantu abataddeyo okwemulugunya kwabwe n'emivuyo egiri mu Buganda egitambula ab'olulangira batandise okwekengera ki ekigenda mu maaso mu Buganda. Wuliriza bulungi nnyo ebbaluwa zino. Ab'olulangira bawandiikidde Ministry y'obuwangwa n'ennono ne bagiwandiikira n'efuna ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi 19. Ne bawandiikira ofiisi ya Ssaabawolereza wa Buganda ne bagifuna nga 19. Ne bawandiikira ofiisi y'olukiiko lw'abataka ne bagifuna. Ne bawandiikira ofiisi ya Ssaabalangira ne n'agifuna. Abantu bane bawaddeko kopi zino. Ebbaluwa eno ng'egoba Ssaabalangira eyawandiika ebbaluwa ng'alambulira Museveni nti ye ali mwetegefu okukola emikono gyonna n'okubalambulula mu ngeri gye basobola okulonda n'okuzzaawo omulangira ye nga Museveni bw'anaaba ategedde ne Mayiga pulogulaamu yaabwe. Ebbaluwa bagiwandiise nga bajja adressinga eri Ssaabasajja Kabaka wanaagisanga wonna eri baffe Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II. Ayi Ssaabasajja ffe abalangira n'abambejja. Muwulya bulungi nnyo nti ayi Ssaabasajja Kabaka ffe abalangira n'abambejja kukugogola olulyo. Ebbaluwa bagiwandiise bati ayi Ssaabasajja Kabaka baffe. Ayi Ssaabasajja Kabaka ffe abalangira n'abambejja kukogogola olulyo ne kikomaawo. Ensonga okuyimiriza n'okugoba kwa Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikulwe. Ssaabalangira ebbaluwa yamuweereddwa nga mugobe wajjo. Tugenda mu maaso. Mukama waffe bagiwandiikidde Ssaabasajja Kabaka. Mukama waffe era jjajjaffe Kabaka wa Buganda ku nsonga eyo waggulu tutuusa okwetonda kwaffe gy'oli olwa mukadde waffe era jjajjaffe Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikulwe gwe watukwasa okubeerawo okukulembererako Abaganda okukulembererako Abaganda bo n'okulabirira ebintu byonna eby'ennono yaffe ku lulwo wamu n'okutumbula embeera zaffe wamu n'okutukulaakulanya. Tukimanyi bulungi nti ozze
otulaga bassaabalangira abaweredde ddala 5 nga noono kwali era tuzze tubatunuulira nga tubapima okutuusa lwe twakutte ekkalaamu omulundi ogusookedde ddala era nga tutya n'okutya naye ne tusalawo tugume kati nga tusaba ne bajjajjaffe bonna batulambike obulungi wamu n'okutuwa obugumu nga tulaba kisusse. Tupimye bassaabalangira bonna era nga buli omu alina ebisoomoozebwa naye ono bisusse. We tuwandiikidde ebbaluwa eno nga ebintu ebisinga okutufuula abalangira abisaanyizzaawo byonna ate nga ekitaakulwa banne be yaddira mu bigere newankubadde nga nabo osanga balina ebibasoomooza. Kati mu butongole abalangira bakuŋŋaanye ne bagoba ssaabalangira n'olwokuba nti ssaabalangira ono ye kennyini tumanyi state agent era muntu w'amayiga tajja kukkiriza kumala gagenda mu ngeri eyo. Kati gwali eyo aganye okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka, simanyi oli mwami wa Kabaka, oli mu Canada, oli mu America, oli mu Ngereza, oli mu Europe, oli mu nsi zino endala. Bw'obanga ekitokota si kisaanike mu lulyo lulangira nga bakugamba nti Kabaka mwali oba Kabaka ali bulungi oba okola bulungi nnyo upstairs, kitegeeza oyina okumala okwebuuza kye kigenda mu maaso na biki ebiri mu nkubo ebitambula. Ssaabalangira bo mu butongole baamugobye naye mumanyi nti waliwo okulera okukombesebwa naye tajja kgenda bwatyo. Kati mutegedde bulungi nnyo ekikulu ekigenda mu maaso. Omuzaano omumbejja ono tuzze tumulaba emirundi egisinga bebamu ku bambejja abataseka ku mukolo gwali mu Lubiri ye bano balabirawo nga baagala kuba mayiga. Mumumanyi bulungi nnyo oyo. Bo balabirawo nka akasajja kano mu galubindi kaali kasajja kazibu nnyo era yali agenda kakuba. Eyo si ensonga enkulu. Ensonga enkulu eri bweti. Omusajja ono ebintu bingi ebikwakasa nti si musajja muganda era si mutuufu alina okubeerako. Okubalaga nti ne bye yeeyita si bituufu leero tebigenda kuva mu kamwaka nkuba bisinga mbibagambye. Ne waliwo musajja mukulu, musajja wa Kabaka atera okubeera ku mitimbagano okwo nga basomesa Oluganda olukusifu era olw'ebuziba. Mukulu gwe bayita Juma Kanoonya kaabannyonnyola lwaki omwami ono akola ensobi nnyingi nnyo eyeeyita ky'atalina kweyita, mutegeere bulungi nnyo. Then tuleke tusimbule video bw'obudde ndabudduka ku sipiidi ya waggulu. Okujjukiza kino kitabo kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Nze kennyini yakiwandiika era kigula $600 weesomere ku Luganda olw'edda. Bwe wennayagala ekitabo kino kikutuukeko munnange oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Airtel erika *256 751 47 oba oyinza okuyita ku MTN erika *256 788 461 228. Ekyafaayo kino ngenda kukinyumya naye njagala okulabula. Mu Buganda muno tuyina Kabaka abeera omu. Katikkiro tayitibwa Kabaka kubanga Katikkiro waliwo erinnya eryepaatiika ku ye oba bakatikkiro abeegulumizanga lye beepaatiikangako erya Kabaka ow'ebweru. Ekyo kikyamu. Erinnya Kabaka ow'ebweru lyatandikira ku Apollo Kaggwa nga ye yali epaatiiseeko. Amannya ga Katikkiro gali 2. Katugambe gali 3. Erisooka Katikkiro, eryokubiri ow'omu mbuga, erinnya eryokusatu si ddala ayitibwa Mukuumaddamula. Naye amannya agasigadde si mannya ge.
kugambye amannya ga Katikkiro gali 3. Katikkiro ow'omu mbuga ne Mukuuma Ddamula. Apollo Kaggwa bwe yalondebwa okuza Kabaka Daudi Chwa, Apollo Kaggwa ensonga zonna ezandiwaabiddwa nga ewa Kabaka zaatuukiranga ku ye paka Kabaka waaliweza emyaka 18 ne yeetengerera n'atandika okweramulira. Wabula olw'okuba nti Butikkiro eri mu bwenyi bw'olubiri, Daudi Chwa yabeeranga mu lubiri e Mmengo nga Apollo Kaggwa abeera mu Butikkiro. Kati nga ensonga zonna jjukira Daudi Chwa mu biro ebyo yali tannatuuka kwetegeerera. Nkiddamu, Daudi Chwa yali tannatuuka kwetegeerera nga talina kyayinza kusalawo. Kati olw'okuba nti Apollo Kaggwa yasalangawo nga Kabaka, ate nga ali bweru wa lubiri gy'alamulira ne yeepaatiikako nti nze Kabaka ow'ebweru. Era erinnya Kabaka ow'ebweru oba Katikkiro okulyepaatiikako lyatandikira ku Apollo Kaggwa nga yalyepaatiiseeko n'abalala abakola ki abaamuddirira. Nawulira ne Katikkiro Mayiga naye alyeyita nze Kabaka ow'ebweru. Naye kino ekyafaayo njagala kimutuukeko tutegeere erinnya eryo wa gye lyava. Apollo Kaggwa yalyepaatiikako mu bukyamu kubanga yali mukuza wa Daudi Chwa. Daudi Chwa nga muto myaka, olw'okuba nti embuga ye eri bweru wa lubiri, ensonga zonna ezandigambiddwa Kabaka nga zituukira ku ye, n'ebyama ebyandigambiddwa Kabaka nga bituukira ku ye kubanga mu biseera ebyo Kabaka yali tannatuuka kweramulira. Kaakati awo njagala okubategeeza awo weewava abakatikkiro okwepaatikako Kabaka ow'ebweru naye kikyamu. Amannya ga Katikkiro gali 3: Mukuuma Ddamula, ow'omu mbuga ne Katikkiro. Ate munkwate bulungi ne Kamala byonna teriteekeddwa kuyitibwa Katikkiro, nja kubuulira lyavaawa. Nze Kanoonya Juma Omulangira w'e Bukerekere. Kitabo kiyita Ettabiro y'Oluganda olw'edda, kigule ku mitwalo egiwerera ddala 6. Itaka Salaba 256 751 4769 oba Kasalaba 256 788 461 228. Saagadde bive mu kamwa kange kuba ebigambo bimbi bagamba muga ne balumbi yabiyiya si yabiyiye kyebiri. Ku nsonga eyo abantu bangi bambuuza waayi Butikkiro kiba Butikkiro eruwa? Butikkiro ye nnyumba omuyina okusula Katikkiro wa Buganda abaweereddwa Ddamula okulembererako Ssaabasajja Kabaka. Ate mu Buganda Abaganda tebatufuga, Abaganda tukulemberwa bukulemberwa. Era kyovula Kabaka tagambangako nti abantu bange benfuga. Atuyita bantu be kubanga atukulembera bukulembezi. Ye Mayiga atufuga bufuzi. Mwenna abatamanyi Butikkiro weeri naye nga ate mugiyitako buli lunaku, amanyi olubiri lw'e Mmengo Wankaaki oba gye muyita main gate. Olubiri luliko enguudo 2. Waliwo oluguudo oluyitira ddala ku lubiri kwennyini ku mulyango okwo. Waliwo oluguudo olwokubiri. Oluguudo luno olwokubiri awo okuli olukkirira Kayanja, okuli oludda ku CBS olukkirira bweppono olukwata mu Kisenyi. Kati bwobanga ova mu lubiri bwoti ng'okkirira n'obuuka kolansi asooka ku lubiri, kolansi owokubiri, bwobanga otunudde bwoti kati ku mukono gwo ogwa ddyo ogw'ogulya ennyumba eri awo. Emyaka gye buyise katono yalimu ekitongole ekinoonyereza ku bulwadde obwa siriimu ne katinoza baagizaayo Mmengo ennyumba entongole gye bayita Butikkiro, Katikkiro wa Buganda mwalina okubeera. Ekimusuza awo aba alina okusula okumpi n'olubiri Ssaabasajja Kabaka wabeera okuba nti nabo baguddewo ekizibu basobola okumutegeeza mangu eyo gye bayita Butikkiro, era ennyumba ya Katikkiro waalina okuba nga waali. Muza mutegedde bulungi nnyo. Bw'oba ova Bulange ng'odda ku lubiri ennyumba ya Butikkiro bw'otuuka mu ntabiro y'oluguudo olwo olusookerwako eri ku mukono ogwa kkono, ku mukono gwa kkono. Bw'obanga ova mu lubiri ng'odda ku Bulange ennyumba eyo ebeera ku mukono ogwa ddyo ogulya. Muza mutegedde bulungi nnyo. Awo nawo tuvuddewo.
Nsabiddwa njogere ku nsonga zino wammanga buli muntu azitegeere. Ze ziriwo wano. Ze zino wano wammanga. Bajjajjaffe mwenna abakulu b'ebika abataka abagenze ku mukolo gwa mukulu Mathias Mpuuga Nsambe Masaka. Ekintu kye mwakoze kummwe kirungi ne mu Buganda kikyamu. Lwaki kikyamu? Mu Buganda owaffe owedda bajjajjaffe abakulu b'ebika abataka tebaabanga na luuyi era tebaayawulanga mu bazzukulu baabwe. Nkiddamu nazzikuno mu Buganda nga bajjajjaffe abataka ab'ebika tebaba na njuyi singa wabeerawo obutakkaanya mu bazzukulu baabwe tebabanga na luuyi. Ne mmwe abagenze ne mwesimbanga jjaali ne mutandika okwogera ebikikinike nga mwogerera muzzukulu wa Buganda ate abaddewo ng'ate musiiga akazigo ku muzzukulu wa Buganda mmwe yabawadde ettooke ne mulisa mu nsawo, ekyo mu Buganda kizira era kikyamu. Ekyo kizira era kikyamu. Kubanga mu Buganda tugamba nti tosala gwa kawala wattu nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Mmwe ku lwammwe olw'okuba nti mwaweredde ettooke era nga musindikiddwa mukama wammwe Mayiga mwasazeewo musale ogwakawala akalenzi nga kali magere wattu nga katunula. So nga ate akalenzi akali emagere nga mmwe mwasigazizza akawala kammwe ke mwasalidde omusango nti ko kalungi nnyo wattu nga ate ke kazza omusango ku kyalo nga kaawuuta supu wabatuuze mu katale. Ekyo kikyamu. Mwanduse ne mbuuza lwaki Abaganda bagamba tosala gwa kawala nga tunawuliza gwa kalenzi. Mwe mwasaze ogwa kalenzi olw'okuba nti kabawadde ensimbi. Ate mwana watta akawala ke mwagusalidde nga kukatudde magere ng'ate kebazzaako obusobi. Kitegeeza mwakoze ensobi. Ekirala mu nsonga yennyini baŋŋambye bategeeze nti mu Buganda kye bayita olutabaalo osooka ddwogera mu bantu nti mwana tukuwadde ogenda olutabaale. Era baŋŋambye babuuze mwagenze okusumukira muzzukulu wa Nsamba musumikira ku lutabaalo ki? Kino kye baŋŋambye babuuze. Mwadde musumikira ku lutabaalo ki? Okumukwasa effumu. Mwadde musumikira ku lutabaalo ki? Mwadde mumusumikira ku lutabaalo ki? Era mu butaswala basajja mwe mulina muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja yeddira mbogo. Musobola okuleetayo ekifaananyi kyonna nga